years, 11, and I've been dead. Yes, because this is abominable. You can never talk about a parent, but there are things you cannot say omuzadde tasobya oba omuzadde tayogerwako nsobya as omuzadde because nina omwana wange wa myaka 21. If I do something wrong, omwana wange alina bwaŋŋamba nina okutuula ne muwuliriza. Sisobola kuva buvyeri ne mulangira kino ne muvuma ne nkola ki without ever listening to them. So during that time, I was so tormented when I came back by my own mother, by her children, and also my father died. And then that's only 3 weeks after Japan. But what killed me the most about the Japan saga is that I wanted to ask my mother for once, for the very first time, because I've never asked her to talk about, I've never asked her for us to discuss anything. I came back late in the night, she was sleeping, I left early in the morning, she was maybe in her room, then I went again. Then the following day, I found her in the house, so I told her, I had sent you a message, I had wished we could talk about something. I had never seen her like this. She was kneeling down. I don't know if she was praying, but I don't know. She was kneeling on her bed. I don't know what she was doing. Maybe she was praying. She came out and banged the door and told me, before I even said what I wanted to talk about. I wasn't asking her anything concerning her. I was only going to tell her about the brother who said, yatise bungi nnyo bandi musibiddeyo singa baakasibye ne kasigalayo. Yes, a very good morning, good afternoon, good evening. Baganda baffe banyina ffe mwenna abatulaba mu budde, abatulaba ku makya, abatulaba olweggulo, abatulaba mu ttuntu mbabuuzaako oli ku Megatron Media, subscribinga, likinga ku lw'amawulire ageesigika Namukasa wano. So leero tulina Pacho buuza ku bantu baffe. Yametene no waite no benyo kopango mwekaza banyakitara mbaramukize muno nabachira omuntu ekyanize eno mbwenu ni banyeta Pachoto. Amazina ga sente ninye Pacho. Pacho. Uwezeko ne mu Luswahili. Jambo na washukuru sana obangu twaiko ne mulingala ne you know ngoyine ni minyingi zomanyi mukama munange yampa favor. Aye no favor ya mukama yenyine ekyakutambulira ko tulina betukugoberako ne mmoze olimba tulina betukugoberako muli bayaye mbesonyu neda twagala kuzaayo eri ewa engeri madamu gyali olubuto twetaaga yabagenda omuyambako omubeerako madamu kyali olubuto mama Suzani Makula ali lubuto mama neyo mmanyidde wewe ndaba okufaananiranga house girl neda house girl alo ngambe bagala bamubeera awo nno kale personal assistant ntinywa ku buugi tugenda wano nga omuyamba yambako ku already wa personal assistant nina wembukola tosobola kuddayo tusa kuddayo wade bagamba simanyi Jova tokoze eki Jova toyombye yes awavayo yombye naye sayomba atabuka eye ngombo gwe naye muli muti mwawukana really no but Susan Yenga you as a person she's a good girl because my girls that's the time they use sometimes in Bakola ekintu they say mommy you're a good girl. Nenga it's just a joking thing but Makula is a good person. Yengo omuntu kati comments zijja kujja banvume kuba bajjaloza nalidde but yengo omuntu bambi alina omutima omulungi naye nga bw'omanyi ti buli omu abeera alina kyagobanga alina kyayagala mu bulamu naye nga yengo omuntu she's one person era wabeera nga awo n'omugamba leero mwana sirina amafuta n'akwatayo ekyebiri n'akikuwa oba ekyetaano bwali busonga butono nnyo sogego munaye amawulire bambi mukama akimukolere njagala nnyo manyi tuyita mu bintu bingi nnyo okukuza abaana abo so nze buli mukyala bw'abeera olubuto mwagaliza birungi ate ne mumusabira mukama bambi eyo moment banyangu nze agitegeera nga 27 11 nali nyingira mu theatre naye ku luno olukindo lwannomye baby alinda bisanga ngenda okuzaala ku bunafu bwange munnange nno ojja kuzaala ate n'ekiso ne bw'onaakikolerako ekyejo mukwano wakiri ate asindise ekiso kisi kyakyejo bambi ali lubuto katusabe that's nice alemeko stressing abereke ewaka bikole bicho kyegera because wobanga ozze ng'ofuna embuto nga zivaamu nabuguma bikyebye so sometimes you have to take some bed rest nze nina omukyala eyampa akadumula awo nennywa so it really helped me
because I also had the same problem. Oba kino bini kyamuleseewa ngenda munoonyaako. Ngenda munoonyaako. But it's good news. That is good, Bambi. So manyi teri kintu kisanyusa mukazi yenna like being in a marriage nga toyinayo mwana tubeera eno nga twegumya naye nga deep down your heart okaaba muli so mukama akimukolere ngoyagala mukama akuweeyo zadde naddala ng'olina ssente naye nga ezzadde toliyina ng'olowooza mukyala nga Rebecca Kadaga ssente zonna z'ayina n'abalala gye bali eyo nga balina ssente nnyingi naye ng'agamba senga mukama senga kuba bayagala wa muntu mbuze because we've seen them, they've helped bayambye abatali baabwe naye nga at least senga abeera wa muntu mbwezi olowooza yali badde amukolera anti nina ne sitala gye nawulirako eyabbina bebi bane yankwasa ennaku baitha wate eyo yo ekaabya amaziga naye 2025 waba wate wamuyingidde that is so nice kati ndo nga tukyali ku bya Suzanne Makula Irene Nambiru yavuddeyo n'atubuulira sad story amaze emyaka 13 15 11 nga tayogera na maama we mbu maama we bamusiba maama n'agamba nze siyingira byabo bubaddi bwabwe nze sibiriimu tebabinteekamu omwana n'anyiiga naye nze mbadde manyi omuzadde tasobya ani yabagamba nti omuzadde tasobya recently tulina omwana yavaayo actually n'ayamba ku kitaawo mwe temulaba nga ddala kye yakola kyali kirungi nnyo Abba Makasi yes Mia was team Abba ate alina ke yateekamu nagamba amaana kyoli biki ne ngamba yesu gugwe musayi gwaffe ogw'engulu for us we are not joking subject so ebyo byogamba nti omuzadde tasobya I don't really sikikkiririzaamu because even me nze wange era I'm very free with my kids. I tell them when I do this you tell me mommy this is wrong era I give them respect nekirespecting nze babiŋŋamba no olaba nze nemba like today I'm putting on a trouser right bamanyi okuŋŋamba mommy you sit and we see whether Yonika will not appear on the what sit down okyegera because most times when I'm driving with my kids oluusi boda neyita oba oluusi tuli ku boda oli nayitawo ng'empale erabika you know my kids are like mommy you see that one sneaker ate omanyi omwana omuto tokola eki so usually bagamba a woman has to sit like this you have to do this when you're going to sit on a boda you have to have a long top so that you cover up and bichokyegera so whenever I'm moving out and I take their abaana bange naddala omuto owa primary 2 oba yasinga okubeera mukwano gwange ye she's so open abalala bayinza okutya okuŋŋamba nayinza n'okuŋŋamba mami that hair is nice but the other one you made last time is more nice meaning zino nnungi naye tezimukoledde naawe tezikoze eki tezikunyumidde kati nze that's how I take it naga mami this food is nice naye the salt kati lwaki omwana aba asirika ng'omunnyu mungi siguteeseemu saakigenderedde so I'll say sorry next time I'll make something better ekitegeera so bino ebyogamba nti omuzadde simanyi tasobya nonze wange tebiriyo and I don't believe in it abazadde bangi batusobya naye ebyokugamba nti omuzadde tasobya emyaka 11 pakyo nga toyogera na maama wo egyo na mitono waliwo abaddewo n'emyaka 2 n'emyaka egiwerako ogenda bbeera wa n'ekikolimo ky'omuzadde ate senga munnange ebikolimo ebyo bibaawo naye bagamba ebikolimo byaki tebittaki byenkoko tebitta kamunye ziri mmeka wadde tezite kamunye ziri mmeka naye sometimes abazadde bano bagenda ne bayitiriza batya okimanyi nti bano abazadde waliyo abazadde abamu nga bo baagala ayina bagoba agulina oba something like that nti omuntu ayina ye mwana kusaawa eyo when you lack yes nti ono yalina yaba favorite darling when you lack toba mulungi ate gyeri naawe okuba ng'oyina then you get a problem noddako gye bali ne baba nga tebakola ki nga tebafaayo naye kino kizze nnyo mu baki bamaama batuyisizza mu bintu bingi I for one I had issues with my mothers too nze nawuliranga buwulizi nga mpulira Rebecca awo nga yoyo simanyi bbaluwa simanyi omuntu nga azze kale ebiwa Rebecca ndoza babeeranga nnyo live ng'agamba nze ne mama wange tetukolagana biki nenka kale abasinga baalinga nsonga za musajja biki naye tolabangako baana nze nina 2 stories zemmanyi nga baana baali bakadaama sente nga baziweerezanga maama naye nga maama bwe yagenda mu bwakadaama nga yaleka mama ali single parent kubanga taata yali yafa
n'agenda ye babeere bulungi ne maama we yatuuka eri mu kuyiya ssente eno nga bw'aweereza maama yakwanayo ka boyfriend akato nga muwala ssente zaaleweereza okuva eri ng'ono azirya ne boyfriend omuto kati omwana agenda okudda ano nga maama yapanze dda abantu okumutta. Can you imagine the kind of mothers we have now? Naye ng'amuttira ki ssente ze kubanga agenda mubuuza ziriwa ze naweereza nga takola ki nga tazirina. We've seen those incidences. Nze kennyini natabukako with my mom. Nze mami wange I was there ndoza 2 we like 9 nze ni mwana second last born. So mu baana bonna nze ndoza nze nsinga omutima omuyambi oba omugabi. Kati buli wafuna obuzibu kale nze simu yange yesooka. So nga bana bala bagenda okuleeta obuyambi bwabwe nga nze nakoze eki bwe ba first aid nze nabikoze dda bo they just chip in. Naye nze mmanyi nti enkya Easter enkya Good Friday luli Christmas luli ki for my mom. Nze mama natuka n'ekiseera ng'alinga ali ku musaala nga bwe mbeerayo ne kaddiiro leero nenkakuba nenfunako kyenfunye nga nteekayo 10, 20, 3, 2 mutwalo oba okitegeera okusinziira ku bwendi ne muloozaako oluusi mba ndi emmere bwenti nenga maama wange ne mmuteerako. Naye mukulu wange lumu najja alwala kati namukulu brother wange omulala ali ebweru gwenzirako. Brother wange oyo abeewaffe bonna because they know ono tuli so close era ne bwakukwana gwe for example right now bonna ayinza obutabagamba family members naye naŋŋamba genda nakwanya omuwala bamutya Namukasa I want you to become her friend njagala omuntambulireko olabe is she good for me wabikyo kyegera nga baba bonna tebakimanyi ti whatever he wants to do aneebuuzaako first. He has not been in Uganda for over 15 years. Mutuuze, he's an American, mutuuze yafuna obutuuze eri mu America. Naye maama ekyamuzimbyanga omutima ssente. Naye nga ssente ate nga ne ssente tiyali badde azimba omutima ku nsonga eziriyo. Maama ye ne bw'omunnyonnyola maama owange nga bw'omunnyonnyola nti nno baweereze emitwalo 10 naye ku 10 kuvaako ssente ezitoolako. Nti withdraw charges onfuna bulungi. Yes yayagala nga wezize 10 wezirina okukola ki omutuukako nga wezizza 2 ng'era amugamba nze Harriet womuwa ssente zintuukako nga zaki za bitundu. Mukulu wange n'omugamba n'omunnyonnyola ye n'omugamba munnange n'omusolo gw'e Uganda bagutemako ne batemako na kino jjukira ssente gye zikoma okuba ennyingi nezikola ki ne withdraw charges. Maama ye nga tabitegeera. Kati munaye tulina baaba waffe eyali omulwadde n'afa. Naye mama waffe lwakuba ye yali agala teekawo that beef ye anyumirwa nnyo when there is beef kuba ye mukolera everything comes direct to what to her. Naye weba tewali beef nga tuli fine waaba alina kyagambye oli asooka neebuuzaako mama yangambye kino naye nga wekiri mama yangambyeko kino nakino sooka omukwata omutwale mu ddwaliro bafayiningawo ddala amaaso gamuluma biki oba nfuna okitegeera onfuna bulungi. Are you getting my point? So for her she would love so much nga tulina beef me and my brother everything bituuke ki direct mu mikono gye. So time reached nakati brother ngo oyo ne mujjanjaba ne tubeera awo emulago ensambya ne bamujjako n'amazzi ku mugongo twice. Twakola CT scan nga tebalaba kintu and then mu kukola CT scan ne bamujjako amazzi ku mugongo naye nga tubulikanako bwe bakola CT scan obwongo bweyongera kushankalana everyday naye nga bakoze every test tewali ne bamukebera amazzi ku mugongo. I think the first time tebalina kibaafuna after like some days era ne baddamu. Brother wange oyo bambi mukama n'amutwala nembeera awo nembeera mu expense y'ensambya naye nga buli kanaku nina okugula eddagala lya mitwalo 18 lye bamukuba. Nina ogenda nze naye simanyi na Mega weeri nga Mega mpulira supermarket. So I had to go and look for mushroom soup biki ebyo nga aliira mu kaseke. So munnange brother wange we yafa ne tugenda mu kyalo ne tuziika ne nkomawo. Nkomawo wakola brother wange lwafa naye I was in touch with my brother the whole time when yali nga mu ddwaliro. So we yafa era ne mugamba n'akolawo byakoze biki ne twala omulamu ne tuziika kuggwa. Mama wange ayogera mukulu wange n'angamba mukulu baaba wammwe bamunoonyako obulwadde bwonna nga tewali naye gw'obadde okimanyi Harriet bagamba yayingira Illuminati.
mbwayingira Illuminati munayingira Illuminati Kampala emmotoka nkyusanga bwenjagala ennyumba nsula mu nnene abaana basula bokka nange nsula mu yange nzekka nina eddiiro ddene ninawa nina bikyo kyegera nga bwofuna ka apartment ko nga bw'obimanyi nti buno obulamu obumanyi namukasa naddala bino tumanyi obeerawo ne tubeera mu mwoyo that gone mbu you're a celebrity you know you don't have to be in a kazigo in what okitegeera so by that time I used to stay in Machindi. So I had a bedroom for my kids, my bedroom, then a living room, then my nga bw'obimanyi apartment akatonotono tekali na gundi oli yayingira Illuminati brother wange nasooka amalawo mwaka nga gumu n'ekintu nga tayogera nange mama ye nga awulire ne ngamba bano abantu instead of kunneebaza bwe batyo baneebazizza kyokka ebyo bigenda okutuukawo nga mama wange yali yakajja ne bamukola toto hip muno nentunda emmotoka yange when I was working at Radio Sapienza natunda emmotoka okulaba nti ye mujjanja bamuteekemu ebyuma $2,200,000 nenzira ku bigere oze kwata hitman akwagala nenzira ku bigere nze gwolaba nina ne wana ekiwundu piki nagwa nenjokya paka leero omuliro nguyina era ekyo kyo kinzijukiza buli bye nayitamu that time okitegeera kati mba yakagenda tukozeseza $2,28,3 kuba ye bamuwa ekitanda mu ward 7 emulaga awo n'abeererawo ddala mwezi mulamba naye nga room buli kanaku ngisasula emitwalo mukanaana private room yalinga asula for 3 months. How much money is that? Ate nga nteesemu ne $2,200,000 eza operation. So munange ne brother yali yakava nga ayise emyezi ng'esatu ne brother wange najja n'alwalira mu mikono gyange ne mukama n'amujjulula era mu mikono gyange. Owebweru? Baba afa oli gwe mbadde nkunyumiza ono gwe bajjako amazzi ku mugongo owebweru tanaba kudda. Kati munange okuziika kuba kuwedde nga bamugamba oli nti nayingira Illuminati nze nattaani mu baba waffe kubanga baakebera buli bulwadde nga tebukola ki. Naye bannange. So if your mother can tell you something like that, how would you feel? Ane mwawukanira ddala ne maama we. Nange namala ebbanga nga soogera naye. I blocked her. Nakola buli kimu kyonna. Maama naye paki osooka n'ojjukira n'ogamba omukyalo ono yanzaala emyezi mwenda. That was too much. Ngomanye ekinnuma. Nze I know omuzadde aba muzadde nenze nentunda emmotoka zange 2 kuba noono yagenda okujja era nga nzizizaawo emmotoka endala nayo nenjitunda lwa expenses ze zensambya. Do you know how it pains? Do you know how it hurts? Nga n'abaana bange batuukanga okutuula because of my relatives. Because of them nengamba ekitegeeza ate nga tekyakoma ku ekyo mama wange bwe yali ewange ngewange nafuukanga oba looya bikaseera mbeera mu kuwoza misango. Abaana bo tebampa mmere bafumba ennyama ne bampamu ssupu banywa amatanze ne bampa mu kalu biki naye nga byonna ateekawo gundi kwegamba ye ayagala abeere nga she's a favorite one kitegeera natuuka ekiseera ne mugamba maama kituufu wanzaala naye kati maama tewazaala nze kaŋampu yabintamye nga everyday abaana bange even they reach an extent nga abaana bankyaye kuba I'm on the side of my mother all the time. Ningamba nno nensaba kimu nenjogera ne mukulu wange bweru ne mwana nemanyi mama ndoza tumuzeekoko mukyalo naye n'atabuka nnyo ne mugamba naye omanyi you're saying all this kuba mama tobadde naye emyaka nga 2 kati naye bana bakadde ndoza we bakaddiwa there is a way they be kitegeera so we twamuzaayo mukyalo awo ne tukyanolingako sente ziyiteko ew'omulala nga bw'ogamba kati ziteeko namukasa naye the same thing sente era ziyiteko wagunde the same thing ne mugamba brother ndoza kati otegedde mama the kind of mother we have now nsonga ya sente kikyo ne tukitegeera but me I took like 3 years I don't talk to her nga damblockinga nga ne sente gye zaatuukiranga ne kiriniki gye yalinga buli we yafunanga obuzibu n'agenda ngambagamba wajja mumusabe sente abeera nazo kitegeeza osapootinga ono w'emyaka 11 nga tayogera na maama we nnyo tubeerayo n'ebizibu byaffe naye ne tusirika okitegeera because weba bakubidde gwe mama wange gwe naliroozeza nti nno kuba nze kati ndabira ku nze mwana wange waŋŋamba erinnyo linnuma mama kino kinnuma seebaka kituufu naye gwe mama wange ne bajja ne bakugamba nfunye obuzibu nti nno bankwatidde Japan bagenda kunsiba kalabba oba biki biki noŋŋamba oyo katemba wammwe oyo biki biki byonna bye yayogera emmatha ne bwe mba nakukola ki saawa eyo olina kusituliramu amazina gonna you know fiti means ogenda wa mwami Museveni oba ani bampadoninge you have to okitegeera
naye gwe maama kikaaki nze nkubuye natukwesera ninga maama mumanyi tewazaala nze nzekka naye n'abalala kabagezeeko maama wa Irene oba yalina bye yamukola nga tannagenda nga ne bw'abanga alina kye yakukola lemiteli omwana wasigala muki mwana wo tolabangako abazadde ng'ali awo nga omwana oba bamukwatidde ne mu bubbi naye n'ateekayo n'omukono gwe n'agamba nti omwana wange si mubbi tokirabangako taataamu tolaba ne bw'okola ki omwana wange tasobola okwebalenye kati that is a parent era nze natuuka ekiseera ninga maama naye mbabuulire nze nejjusa n'okubeera ne baŋŋamba nedda mwana gweyogera bubi maama omala otya time nze nno baakola meeting nga boolaba eya junior eyo gye baakola ki ne baŋŋamba nange okungoba mu kika konza ate mutawaana nze kankyegobemu temungoba nakyegoba namudda kyovula ambadde sijjanga mu functions zammwe ne mbagamba mulaba entaana eyo oyo yali mukwano gwange I was talking about my dad ne mbagamba era yankomyawo wano naye mwe abasigadde temuyina kye muŋŋamba because it was too much kati ndi mu kwebuuza ngomanyi omuntu okuteekako ekintu kyobusi nti ossa omuntu naye nga naawe gwe bagamba nti oli mu Illuminati oli bulungi Kampala obulamu nga bwakuyiiya nga bw'otulaba mu radio ne TV ze tukozeemu mulimu ssente gwe bw'oba olaba temuli kweyiiya na connection oba okitegeera kweyiiya connections bu commission obwo okitegeera bayimbiyimbi ab'edda nno si kati abaakati kuba kati andooza abaalunu tebakyateeramu naddala ssente that is if you get mukama nga akuwadde chance n'ofuna a musical show ng'erimu ku ssente bano abaleeta kasidi upcoming obwo bwe butera nno okuba ne busente ate buyimba bubi bwansoberaolina zizikanzizike bannange tulabya ennaku mu mawulire munnange so that is it so oli bw'avaayo n'agamba era ekyo najjanga nkinyonnyola mukulu wange mpola ono w'e Bulaaya mpola ne mugamba naye oluusi nkukubira nga bigaanye owa Illuminati aba alina gwe yeebuuzaako ku kyessente ziba ziflowinga in and what ne mugamba I have my kids have you ever had nti omwana wange wali agudde eddala oba wali ayika ebiruusi oba wali akola ki nti olw'okuba nayingira mu bino ebintu ye naalibadde nnemererwakokko ne nkugamba kino kigaanye kwatiraako wano owa Illuminati mba mmanyi ali fine so my brother yagenda akitegeera mpola era lumu nampeeza message ya New Year naŋŋamba nange my ladies atuyita my ladies me and my other sisters ne maama kaka my ladies kansuubire obusungu ogenda busala ku luno mwenga ba ladies mutuule mwetegeere maama mumusonyiwe naddala ggwe busungu naye wasiba nnyo naye bazadde tebabanyiigira nze sikusupportinga na Irene namubiru no for Irene I really support her because really yakanga tatibuka ti mama wo bwafanga toyogera naye ebbanga ng'ojja okaaba ng'ofa katonda w'okunsi ng'afudde kakati katonda w'okunsi siganye ye katonda w'okunsi naye senga kati katonda ow'omuggulu aleeta okufa nti kati wabeewo avaawo katonda w'okunsi asobola okukisazaamu bukireme kubaawo so naye si ye katonda w'okunsi but we just have that ye katonda w'okunsi but okitegeera so me nze ekyo bantu bangi bayise mu bintu bino maama n'omwana n'akola ebintu bye maama kugamba n'abanga bamaama b'ennaku zino zisimanyi bajjudde omululu bajjudde effutwa bajjudde obutayagaliza ate nga tebaagaliza ffe abaana be bazadde simanyi kibaaba simanyi kibaaba but I pray it shouldn't happen to me because I have all girls but I pray for them each and every time era nsaba nneme kubeera nga bamaama abo abayine omutima omubiri abaana baabwe I feel when my kids success eyo success ebeera yange nange kitegeera mpulira bulungi nnyo nti omwana wange ne waaba alina waatuuse kati there is a way I feel ne muwala wange who is at campus naye atukola busurprise awo najja nga tetumanyi naye ngolaba tannatandika kukola naye nga bw'omanyi nti ali kukola law buno advocate bagenzeko mu kooti ndoza balina nga bw'obimanyi buntuntu bwabwe bafunyeeyo bujigs obwo ki nakola shopping nakuleeta noga atolaba ono tanaba natandika kukola naye nga sobola kusurprisingayo n'ebintu bwe biti kakati bw'anaatandika okukola anabeera awo naga sanga munanira mami nkulowoozezaako nno wano neŋŋamba kankubireko oli bulungi wakubira like yesterday she called me nabadde I think yesterday I entered bed around 5 p.m. so she called me around 8 nanga mama are you fine this early in bed chichi ochegera those calls alone are enough tuwati tulina kye tusuubira bingi nnyo babiki naye n'abaana mulina okugira kati omuzadde wo omala emyaka 11 toyogera naye
No, ate bya Irene kankubuulire issue ya Irene teya starting that day on that issue y'enjaga. Irene azaabeeranga na issues with that gundi naddala oyo omukyala maama we tezitandikidde awo ne ayina ebintu bye yenga omuntu omanyi buli omu ayina engeri gyakwatamu ebintu bye ensonga zoba ebintu bye nti tugeze for example wabaawo oba okulwanagana okuliwo oba for example let me give you an example nti between bano abadde abakyala ababiri abadde ku social media nga bayombagana tojja bagamba nti use these words bino tobikozesa biri oba okitegeera nti oli waba agenze mu ddwaniro tujja mugana tolwanisa nkumbi towemula oba olina genda nakiriwo kyonna tolumba guddo n'obalumba so kakati naye bambi ayinza okuba nga maybe that's one way she's going to heal nga yasalawo naga akansirike nga sisalawo naga mukyalo ono nze okusinga omanyi bagamba okusirika tekuba butamanya n'okwogera ennyo tekuba kukola ki ate asirise takola ki kati Irene oba oliawo n'obusungu maybe obungi yali badde yayogera bingi nnyo oba oliawo ebitaali nyumye bye yali ejjusizza kuba nze lumu nakaaba nentuuka n'okugamba nti ne bwalifa siriziika owange nga mpulira yes because nange kyali kimpitiriddeko neŋŋamba mu byonna bye mbakoledde tinaali badde we kuba kubeera na house I would have had a very big bungalow I would have had this I would have had that ne because of you people nti na mama mange namuzimbira ennyumba mu myezi 3 babukakanya sikulimba mama wo ne bwaba akoze eki ogwokusatu n'aguyingira nenga nze ndi eno buli kimu nkigula Kampala ne kigenda amategula gali kuli gatemagana galinga ki but can you believe me I've never entered that house nenga it's me who built it is over 7 years omuzadde aba muzadde omuzadde ne bwaba kunyizizo olina okumwesibako era Irene kyeyayogedde mbusima have spent 11 months nga sogera na muzadde wange boldly in the public. Yes, you people let us talk, maybe it is a way we are going to heal. Aba yavayo n'agamba abantu no ate yes kakati if you have been bad to me now and if you have not wished me anything good, so what if is when you're going to wish me good thing or what if what am I going to get after tula n'omuzadde n'omugamba mama kiki than okuteekawo that distance wali olabeko bamama nga balogana abaana baabwe nga babasiranya tobirabangako tobiwulirangako mama yennyini anyumiza gwako niweebuuza kati ono this kind of mother oba kati yazaalira ki omwana we naye nga ate omwana oyo maybe mu byayogera oba mu byakola bigenda okuva healing yo oba emikisa gyoba nawe eki kati I was giving an example ya Abba bwe yavaayo n'ayogera tewalabanga ensi abantu baavaayo ne batandika buli omu najja ne mu ddwali abaali bataze ne bajja ng'agamba nti mwenna abeeyita mikwano gye you've not helped him okujjako mwongera bwongeza ebiragalalagala na biki na biki na biki tatange talina kirala kyonna biragalalagala na biki bye bimutawaanya okitegeera not my mother kati olaba nti teyazzeewo tulaba nti yabadde ayina ebibulamu of which fe mikwano gye tetwamubeerera fe abawoza nti tukola ki nti omwana oyo senga teyavaayo kwogera oba oliawo omwana oyo omusajja yali badde nga kati mufu naye yakwata ku njuyi zonna nagamba jjajja temukoze kino mikwano gye mumukola bwe muti mumwongera bwongezi biragalagala mukola bwe buti yali wabuliddewa mwini box senga yakikola mu inbox twali tujja kitegeera nti yamuwabula bwe bw'oba osobola okuvayo n'ogamba mu lujjudde bino ebintu tulina obireetanga naffe mu lujjudde oli wakubeera mu lujjudde naye muwe muddize banze bw'ovaayo nga gwe jjajja wange for example not really jjajja we oyo omwana yavaayo n'agamba nze tetufaayo oba batweta abaana abo baba baleeta abazzukulu nabangi nnyo biki ate oli n'avaayo open n'agamba senga tata mwafa gwe ne mama mujja genda mutunda ennyanya mugenda kukola biki jjajja ng'otwagala kati ddala omwana amuzzukulu anajja walaavu nga gwe jjajja we oyogera bw'otyo gwe bw'obeera gwe nga yabyogera gwe wamulaba yabyegaana naye gwe mukyala prosindoza naawe omuyita mwangu ng'omulaba yabyegaana ng'ayagala boy child okusinga bano bebakola ki bano abawala abajja okufumira muzadde kati yeyo kati bw'obeera omuzadde kazaala ekyo byakiwongerera bw'obeera omuzadde ffenna twagale bw'aba mutabani we oyajja nankwana muzadde n'abaana kati I have become your daughter too jjawo kiri ekyamukamwana make me your daughter there is a problem tuyite ffenna
kugambye mutabani otasulawo takola kita mubuuze naye osulanga wa omwana w'abandi gwe wajja ewaabwe n'omuleeta wano waleeta waaki olowooza waba tewaliwo obuliri be like whatever oba tosobola kwogera ebintu ebimu bring a man ayaba amugamba nti omukazi tebakola bwe ne bwe bati omukazi tebamala bbanga bweti nga tebamukutteeko omukazi you know naye gwe bw'ogamba nti obeere ku side ya mutabani wo then the marriage won't work. And that is one of the biggest reasons abaana gye bafunye naddala abawala abafumbiddwa mu maka g'amayanja because those bo abalenzi baabwe abaana baabwe ab'obulenzi tebawabulwa tebakola ki. It is so bad okitegeera kusebe byemuwoza simanyi muzadde takola ki no akati mumbuulire bwe yavaayo n'amuwabula temulabanga ebintu byakyuka kamiliyoni senga kati waali sebe byemugamba nti shigeza abana tuwabulire ddala abazadde tubayisenga era bwamulaba nga ayambadde empale nga ekisaati nga temuli vesti mugana naye taata naawe bw'onootuula ensaati yegena wepasukira mu bantu ng'okola otya ng'obalaga abantu olubuto na biki or something like that. Tuvudde ku nnono ya Buganda nnono tetugenda kugamba nti tugivuddeko kuba tulinawo ngamba myaka 11 sigenda kujja and shout on you wanne nja kuwa naye maama n'olugoye lw'oyambadde nti ogenda wanti ngenda ku mikolo gya Buganda maama lwaki toyambadde boarding olowooza si ye yali kunyumidde ennyo okitegeera naye mami ogenda sangayo eri abantu nga bayambadde togendera mu mpale okitegeera kati nze I have most of my time I think I've grown up here and Bunyoro naye ezo cultures nga I would go reporting there biki naye nze nyiza kwambalira omwenagiro n'olowooza nti oba ndi Munyoro but when I'm not. Every culture kale I know when to put on what and where okitegeera so kakati era n'abaana bange nze neebaza Mukama nti ndowooza nze nkiteese mu baana bange and for us we are open kino tekinyumye kino kibi naye tugenda kudda edda like a mother and children be naye nga namaze okugamba ensobi eyo owunya enkwawa agenda onaaba eddayo naaba onfuna bulungi kakati bino mwe mwesirisasirisa mwe you are the ones that I mean like okugira nga tusirikira abazadde bwe senga ogenda ku comments za program ya Irene Namubiru n'ozisomako mukwano bantu bangi bayita mu bye tuyitamu ne bazadde baffe nga batukoze ebintu ebibi naye nga bali eyo basirisa nze si supportinga mwana teekawo distance makati kimala kutuukako mukwano era si supportinga mwana addamu muzadde fe twakulanga mama affe nga bwakunyiiza oba nagamba ekintu nga tolina kyokoze tomuddamu osirika kati we wayitawo ennaku nga mwakivuddeko muba munyumyawo banga akusala ekyenyo banga akusiba enviiri nomugana naye mami okimanyi nti wakoze bwoti agamba olimba iye kale sorry kati bw'okikola naye buli bw'owanyisiganya n'omuzadde ebigambo byebyo ebivaamu alina obusungu olina obusungu kyovaolaba Irene yasirika era akyalina obusungu bw'emyaka 10 oba myaka 15 may still support her if it is the way she's going to heal nze simuyinaako buzibu bwaba wagenda ohealinga kubanga ffenna tubadde ne this kind of mothers tubadde ne this kind of parents naye ng'ate kino ekizibu kisinze nnyo okubeera mu baki bamaama nze simanyi bamaama kyebaaba ennaku zino simanyi kyatuukawo bamaama bagenda sente ne zibamala ng'obadde okimanyi nti nno bwe tukula nga tutandise okukola na biki taata eyaweerera taata eyakola buli kimu kyonna ebintu ebisinga obungi wadde ennaku zino ebintu byakyuka mu bamaama ffe tukola buli kimu eri abaana baffe nti luli edda nga taata akola buli kimu naye omwana bw'atandika okukola maama buli kimu ne bw'ajja ewaka ng'agenda okuvaawo asooka n'azza maama ebbali n'amunyigayo 10 n'aleeta taata emitwalo 2 ekyo obadde okimanyi okikkiriza nti tubazze eri oli maama n'omuwayo 10 taata n'oddaala n'omuwa 2 oba n'omugaa taata nja kuweereza siri bulungi naye nga maama wakoze eki ng'olina ky'omunyizeeyo meaning nti we loved them we were always there nga twagala babeere basanyufu naye ate our mothers have turned into oba okubeera ki sente eno yeesinza okkireeta sente etabudde abazadde n'okwagala omuntu era okumanya nga sente yentabiro ya buli kimu kyonna nti maama atuuka kati bamaama abamu batuuka n'okukuleetera omusajja ng'akimanyi nti omusajja yalwala dda ne siriimu oba kimanyi omusajja alina kuva giyo okufuba biki n'amugamba nti nze oyo gwe njagala ofumbirwe if you want to see sente wezituuzi obayiwa oyikaranka hati imanyi nagamba gundi oyo gwe njagala nze yangulidde n'emmotoka kale nkulabe ng'ogenza walala nakugendera ne ku ndagu olabe ng'omutima gwo gukola ki
Otegeera. But why? Don't I have a choice anymore? Don't I have to make my own decision? Tebikyali biri ebyedda. Whereby people used to go and look for us muntu nti wa family erina biki. No, these days nze nange nsobola I can tell the person I want to. Oyinza okumpa omugagga naye nga talina mukwano. Ojja kumpa omugagga naye nga alina maybe alina ebyo mu bintu bya sitaani byesiikole ki bisigenda kukola kisimanyi na bugagga bwe gye yabujja. Ogenda kumpa ngende nfumbira omuntu atali mukwano gwange. Naye nga we can be poor nga tulina akatono ke tulina naye nga mukwano gwange ate nga twetegeera. Kinanga saaki okubeera ennaku ezo balaba ku mwana gwe baateeka mu mawulire mwana muwala baamalira kampasi bonna omusajja n'amuwasa yaddukira eggayaazi oyo nga bw'omulaba oyinza olowooza mwana asinga ne maama we obukulu naye nga maama we omulaba alabika bulungi naye nga tocha lwaki mbeera mu bufumbo bwa tocha ya kika ekyo mu lwakuba ki ne because wali maybe oyagala kusanyusa bazadde bo n'ogamba let me get married nti mbeere mu bufumbo obutuukuvu bankube n'empita na biki n'obeera in a toxic marriage because of you want to please your parents oba because of your mother because you know no era natunuya story eyo nakaaba ne ngamba no hell no no bino ebintu by'abantu ovaayo like aba public figures nagamba nze nakola kino maama nagira tekigenda leeta bano abaana abatandika baneno okutyobolanga abazadde sikiwa nti omuntu let me tell you omuntu bwavaayo nayogera story ye abeera oluusi ahiilinga oba abeera ayina omuntu omulala amulabirako naga olaba ono yakiyitamu nange nnyinza okiyitamu oba nange bwenti ne bwenti oba nange kanfune ku magezi ge yakola atya mu nsonga ng'eno abantu okuvayo okwogera ku bintu bye babeera bayiseemu it's not because baagala kuswaza abantu abo oba kweswaza but babeera balina omuntu oli alaba kye bamuwa oba encouragement oba you know so that kind of thing nze sikiwa nti Irene Nambiru with the love people have for her basobola okuvayo ne bagana tetugenda kuddamu muwagiramu because of that no they are toxic parents who are there bannange obufumbo bw'esibifo bwawaddejo mbu bwawaddewo olimba naawe oyo si content nina sayidi gye nawulidde eyannaalongo n'agamba olaba ebyo nti esibifo mbw akyampayiriza naye bwe naavaayo nenjogera sayidi yange tajja kusigaza mutwe waggulu mbwesi bifo yali ayenanga ne ku kidomola akikebera obalabe oba si kidomola oba muntu ekyo kisobola kubaawo ekyo abakazi twagala nnyo okozesanga terms ezo mbuuza eziriwa ti whenever we get obutakkaanya with our loved ones tuba tuyokako byonna bye tubateeseeko obwenzi n'okukuba oyo mwenzi oyo afuka ne ku buliri oyo tamalaako naye ne weebuuza atamalaako obadde okolangayo ki ng'ate akuzaddemu n'aba egyo emyaka gyonna aba tamalaako obadde okolayo ki so ebintu ebimu ebyabaagalana nze kale nabadde ndowooza content era nkyalowooza content omanyi January abadde muzibu nnyo nga buli muntu anoonya content talaba naye kasita wemba mbiwuliridde ku ggwe I believe it's kuba gwe wasooka notuwa ebya Chosen Becky nze ninawe nabadde nga ani awera ku ssimu n'agamba nenvaayo nenjogera obubi bw'omusajja oyo yabadde anyumya ng'anyumya bayawukana naye nina nege nafunye embu SBF agenda kuwasa n'omuwala gwayagala okwanjula ate maama gundi owabalongo ani mama Fiina amuyita ati anti kyayino nyimbo bufumbo bwa SBF mbu yali mama Fiina ekyo ng'okyogera mpola kirako okuntuza mukugamba mbu yali mama Fiina nemmotoka ndavuga yenga tripu zaakendeera ezo Dubai SBF yafuna omukyala we UK mbwe yamusigula ku mama Fiina mama Fiina n'ataataamuko oyo esente nezeesala owe UK si yaweereza abalongo ebintu ebingi ennyo yoyo gwe bagenda owasa lekanaawe baagala awasa SBF agenda afuna empapula baaba naalongo takyagasa SBF yakoowa naalo olimba naawe ayimba banjagaliza amwagalize samwagali mabega lubaawo paasi namukasa nedda abeera wabukyoka buli omu yepangisiza bapati nga dadda biri ebyaliwo byali bituufu SBF yakwatamu ebintu bye n'agenda n'amuleka mu yeyanoba recently nalaba interview nga SBF yennyini ayina omusajja gwa interviewing naye oba omusajja teyamanya nti ono yebbawa ani
eyo interview wagirabako nga oli nambuuza abalaba ku TV ne radio benzi n'atandika omumenya we yatuwa kwanteira ate oyo anteira ate oyo yalinga omusajja nga simanyi musuubuzi simanyi ng'akola atya simanyi n'omulala ng'akola biki ng'ono yeekazaakaza obusekoseko naye ng'olaba like bimukuba munda oli ayogera tamanyi nti ono ebba waani nedda olaba ebyo baba baagala kuba ani kubanga SB alina right ogenda okukola edit najjamu kapaati ka mukazi we golowooza lwaki abaakalekamu baagala kuba mukazi atuuka okufumbirwa okuwasa ng'ali clean babikolera ddala nga basiba kugwa omukazi obuzibu nti omukazi ye muzibu kuba SB4 yalina right okwata bukiripu n'abutemamu nga batyoboola tekibanga nga kyekimu kyekiri ne ku Namulindo wakana lwaki lwa Namulindo yebbaawo yavuddeyo kati Namulindo bamukuba political aba politics bamulwanisa jukira agenda kwesimbawo kati ogamba oli gwagenda okwesimbako ye yaleese Kanyike babikola nti n'agamba kanoonye ebbaawe Kanyike mukwano abaana basponsalinga entalo nosubulaaya so ani bamuleka mu nyumba SB4 n'amuviira n'agenda nze nabadde ndowooza nti likes kubanga nina we nakubirako ne mmozaawo moze nangaaje tuli eno tukolako nekubirako kwezi January tunoonya gundi tuziraba kati nze nali mmanyi content yaleese obuzibu nawe nabadde ani ng'ate omuliro ku simu n'agamba n'avaayo n'ayogera SB4 byakoze byonna ate bagamba nti abalongo si baagundi bituufu oba byonna babiteekawo ye ayagala afumbirwe awase nga tewali abalongo babe just baagala kuba ani mu media balage nti ani ye mwenzi ani muzibu then omusajja ayitewo kaweweevu n'omukazi we amalafu n'empapula agenda akuba ekyeyo ave mu bino ebyokuyiriba wano kunoonya content agaana oluusi kyano yagituwe ate bw'ogenda UK ku kyeyo oba olina obudde bwa kyano ate oba obuyina ye abe UK baba bakyakwagaza ki anti munnaye nabo baagala bali ku ground oba okitegeera kati bannaffe bayiburake bonna bali eyo bankobire wakyaliyo abantu abakola ki kuba kati bali nabo wali babalaba wali byonna bye baali yagadde okwogera ba wisdom mukayi bonna bali eyo bamuwasa namala nabba ate yamuwasa ani yawasa wisdom mukayi waliwo omukyala yamuwasa Kabiite namubba namukasoba ategeka conference za Canada omukyala bamuyita Kabiite yamubba ki sente ye yamutwala n'amuwasa n'ayagala ate muwala we ate n'atandika omubbako bakkiraya nti batunza invitation anti be bannayuganda oyo ye munnayuganda omutuufu oyo yooyo bagende ku kya tiketi n'ozijukiza when I was a music promoter ng'omuyimbi wange ntegese show nga yakulaga nti tiketi ze tuleese agenda naziguza abantu bagenda okujja mu show hafu ya show yonna nga sente yazibajjako nga bazze ne tiketi ati oyo ye munnayuganda omuki omutuufu eno pacho yiribye wakolako ba promote pacho promotions mukwano njiribye ni mukazi mupambanye era oli bwavaayo nayogera byonna byayogera nti oba kyevulabe kyekyailluminati kyanuma nnyo then nalina ekiseera we nabeeranga nga nyumba njingira 11 ez'okumakya nga nasuze n'abayimbi tuva wano nembavuga nembatwa Evelyn Lago was one of my team benakolanga ki benapromotinganga David Lutalo from Kapapala yalinga mu tiimu yange Sylvia Namugenyi okujjako Lutalo yekka ate kati nkugamba emyaka egyo oli yafa ne Flavia kyaliwo mawaji yayimba gyali yagwa tannatandika ani yagwa tannatandika Flavia mawaji sigogamba akayimba kakamu ne presenter kati nembaga tunatero bamugobayo ewa yali ku sipaaka bamugoba ate ebyo manyi bikadde taweereza anene wa Kabaka ali ku CBS aweerezaki misana saawa zino kwali biki byayogera ono omwana azalawa ati omuwaddera nka ozalayo yaddeeyo desimanyi baŋŋamba era bawe Selector William omuntu wakuzaalamu ababbaawo
Selector William yali akola wa Sapienza. Nali nkola naye nakolako naye ku Ssuubi ne nkolako naye ku Sapienza. Naye bannange Selector William yekola obusolo ku TikTok. Akola live ne yeteekako aga headphone alinako abantu babiri yene oba yene baganda be omu oba ne mukyala oba ne Flavia Mawaji n'abiteekako. Flavia Mawaji yava naawe oli ali mu America. Anti ku live ya TikTok. Mama abako n'abantu aba abamulaba babiri. Ate nga serious nza yambadde ne coach. Omumanyi gw'oyogerako Selector ensi wano gye weeyawulirizanga andi gwoga nti bantu babiri. Screenshot gye nakuba oba nagijjamu. Musesa akozesa screenshot nga ataddeko bino bibabiyita batyo ebyokumatu bino bwe biti. Abitaddeko yes Selector Williams. Abantu abali ebweru basooke bakimanyi nti ensi ye Uganda yabaleka. Oba kyegeera. Yabaleka totally. Ate bakimanyi nti abasigala e Uganda we are hustlers ate tuli bantu nnyo ate tuli bapambanyi. Mama Selector William yazula leeti nti asooka kuba ekyeyo. Nenga kye kyamutwala oba? Kyamutwala. Byennyini ebyo ng'ebyakaye. Selector William bwe nawulira basitulambaawo ne bakatongolako akatongolo gw'embaawo yaguvaako mbwe kiri awo Boston okusitula embaawo naye ate nawulira waliwo watugamba bwe nawulira olwo ndalaba kakiripu nga gw'oyogera mbu banaaza simanyi bakadde abakadde bakolako akati katongolo yava mu mbaawo yadda mu bakadde naye abasookayo abasinga kati ennaku zino mbu badda mu mbaawo bazikola batya embaawo bazikola batya basitula mbaawo kusitula mbaawo nositula bwoti embaawo ne basokolekera bakatongola baali walo katongole mutongole abatongole yasooka mu mbaawo e Boston. Selector Williams yayogera hano Uganda nekankana mama ate bwogenda ebweru oba okyalina gwokankanya mwena muba ku level yeemu kasita ogenda okuba ekyeyo Segawa naye ali mu ebyo bali mbakadde kati Segawa omutegedde gwe ŋŋamba yasoma nga neggulire Uganda nekankana olowooza ebagenda ebweru basigala basita buuza case akola ki bangamba yali house boy wabo yagenda bali bamudiringira omukadde ku bisirani be yafuna yatuuka omukadde n'afa awo ne bayiriba mukadde mupya ne bayiriba mukadde mupya nga gwagenda okuwasa omukolako omujjanjaba gwe ekiri mu America wabadde abo tebali bulungi n'olwekyo twegeraawo babeerako mpeereza mubaveeko manyi sente nga bazijja mu kuyonja bakadde abamu basitula mbaawo naye nawulira wano Kasuku ng'agamba bali abaana bali bulungi Keizi yali yakatuka myezi 2 nampeereza sente anti ekirungi kyabo sente zaabwe zirina value ate bazikuwa nafuna $500 ate ne bazikusasula si bino ebyawafa nti bakunyaze kati $10 evaamu 3 oba 36 kisinzira rate ya dollar kati Keizi bwakola wiki namba nafuna hours nga kusinzira ne ku hours zakoze buli hour bamu basasula $10 kati balamu hours mekazi okoze mu lunaku okoze 7 hours ofunyeyo olusanvulo kati ng'oluweereza e Uganda ebwo lusente zaayo zirina value naye emirimu gye bakola mukwano naye kati omuntu yava eno nga tamanyi okukola ku bakadde nabiki kati how do you start yo biyiga nga bakuwadde mukadde bakuwa musajja waliwo kakosi ke basoma ka myezi 2 nakuyigiriza osiba pampa okuba pawuda muno kati wobeera musajja bakola ku basajja n'omukazi akola ku bakazi ne bakuyigiriza omukuba otya pawuda kati wosanga olinga alina ebifo ebyavunda kansa biki ebyo oba mwotya shaving byonna baba bayigiriza nabyo bibaamu ne bakola n'ebibuuzo buuza case n'osoma leero nga baleese topic shaving leero bazise naye nga byebyo kasooke tulage moza katulaga abagagga bafe ab'e South Africa kanka wepacha akalange pacho langa nga akola ku TV bano bagagga baffe bo baliwo abagagga baabo Valentine
balina show ya Valentine. Yes. Okay. South Africa. Kati South Africa basinga kumanya lulimi ki? Should I use English oba kozesa Luganda? Bava wano tebaasoma basangamu bamanyi oluzungu. Kati ani gw'okubaawo gamba gundi ono yayimba. Omuntu wa South Africa amanyi luzungu bagatta lugateze buuzas. Gundi alumanyi ani ono yayimba Teddy Bear. Oyamba na Teddy Bear. Ezokutula mu ntebe kasodde yamala nayo oluzungu alumanyi bamanyi luno olusookerwako dutya naye luno olw'amaanyi bagambe mu Luganda abe South. Anyway, Valentine's weekend Jerry Acidic Vocals agenda kubeera live wali eri ku bagita is it lyrical Lyrical Bay wali live in South Africa. Ennaku z'omwezi ennaku zino zigenda kubeera 3 shows zigenda kubeera 3 nga 14 February, that is on Valentine's Day, then Saturday that will be Friday olwokutaano nga 14 nga 15 Feb lujja kuba lunaku lwa mukaaga, then ne Sunday nga 16 omwana ow'ebusoga ali eyo aidaba konkono omuziki mujeeyo sente zaabwe baziyita batya rand yes rand ziri 15 and then VIP rand 3 then table ya rand 10 so mukwano gwange DJ Classcom ne DJ Choice is it Classcom DJ Choice, DJ Kama, DJ Talk, DJ Fik, yenga ba DJ nga banji. MC Ronnie Mix, DJ Rays, bebagenda kubanga bakola ki? Of course bakutambuza mu lunaku olwo ku shows zino zona eza Acidic Vocals. Ani ono Athen Lyri ye the love singer naye ajja kubandoza nga atambuddeko naye so mubeereyo ku Lyrical Bay, the Lyrical Bay. That is a show live in South Africa. So mugende muwagire Acidic Vocals. So mugende muwagire n'aba Victoria University bali awo ku Jinja Road. Bagagabo bagambe ne baziweereze mention enjimazi. Tetwazirya dda. Waberayo bonus. Mama, tulinde ekivulu kigwa. South Africa awo tekigenda basala. Olimba. Naye balabika tebavaako olabako emiseera tebasobola muwazi mukomyawo. Ate omufera ali South Africa.